Angoje bitusanyisa okulaba. Nango basanga baganda bange. Jigenda gitya emirimu? Mpola jigenda. Tukusanzeewo oli ku video shoot. Let's talk about first of all project yene empya. Yeah, no project empya kemba bakaita ebaluwa already kali mu audio katuli mukola video ni Irene Intale. Tigwe bikule baluwa. Omukwano tegumenya mugongo. Inshallah singa binaye bigenze bulungi omwaka gujja. Nanjagala kustaginga yo concert. Second nyimba ni tuli muzita kubeera ndi mukola album nja kuba njita next year ng'omwaka gutandika. Okay. So byonna biri all about music. Mukola. Anti ino kubeera versatile tusobola kuba ku kintu kyekimu naye neyo bammere n'olya emmere y'emu buli kaseera eba ekutama. So sometimes abantu olina oba variety oba olina ogezaako okuba nga ovekyalinga mu bintu ebyenjawulo okubanga abantu obakeepinga nga bakyali naawe. Zaabwe. Relationship ye eri etya ne ba producer bano bokola? Ba producer tukolagana nabo bulungi. Nze nkolagana nabo bulungi. Bakubeera ekyo kintu kirina okuba nga tuki-enforcing okuba nga ne ba producer bafuna royalties bafuna percentage. Nene producer era kiba kidda producer because oba tewefudde kutera agenda kukufaako. So muyimbi olina omumbeera muganze munange oba oli mukwapolinga yolimba percentage yange njagala olina okuba nga nawe olina account yo oba distributed account oba chinkoa sente olina distributor gwokozesa sireza kijjo genda naye omuyimbi oba tomufuddeeko nnyo nga tomubuuziza yajja kukwata wezakwata kuwe yagende olimba lukuba ate omukubire jukira buli sente ejja eba erinawo ekyokukola tetukola sente okuba nti tuziterese responsibilities the more money the more problems and the more responsibility nate kinyuma nnyo singa producer ngolima telinava mu studio mimi omugamba munnange yadde ompadde zino za fastation naye nja kukola bwe nti obanze sala sente zo nayenza okukolera mpa obukadde busatu manye nti oluyimba oba lukuye utasigenda kukola ki kukulondola so walina okubeerawo ensikirizaganya eyo nga n'oluyimba terinateebwa nakitegeera so baproducer bannange baproducer baganda bange twebaza emirimu gyemukola naye obanga ekyo kyoyagala olimba nga at least wawa akasente kofuna buli mwezi ku account yo at least omuyimbi kiba kirungi noyogera naye nga n'oluyimba terinava mu studio. For your own case mwogera nabo initially oba enkola yaffe ya Kina-Uganda ogimanyi ninawo zolina nti vibe biki abamu bakuya n'essimu ng'ayagala okoleko naye nga yekyayagala afune exposure abantu basobole okukola naye so buli producer aba n'ekigendererwa ki nze kati ngenda ku kigendererwa kya producer oyo kyayagala kyembeerako sajja mu ndongo mukyala kunfujjirira najja mu ndongo okunfujjirira kyovala I'm always hard working kubanga nkola waka wange aneeyimirire enyimba zange singa ze ziba ziri mu kuneeyimira zijja kumbeerawo all the time abakyala leero wakukyawa nga biggwawo ng'akulangira nga bwowunya endongo esobola okuyimirizawo ng'omusajja ategeera omusajja yina kinyuma nnyo nga gwayogera gwakomandinga mu maka nga tebakomandinga ngeno wabweru bakulanga musajja ate munda gw'omukyala bwekitibwe ki naye era enfuna yampa ku ssente nga njagaliza nze mwaniriza mpe ku ssente nga faani okitegeera sooka okyamuse abantu ab'ewaka nga tonaba kukyamusa beewe ba DJ baffe abakola ku TV abaweereza ku radio station musooke mwagaze bannayuganda ekiva e Uganda nga temunnaba kutandika kuwaana bali abeeru abayimbi ba Uganda bali talented naye ffe nga bannayuganda ffe abalemesezza music waffe okukula okudda ku level endala ku lwaki twajjawo ekintu kya one love tukomyewo okwagala mu music tukomyewo okwagalana ffe ng'abantu nga bannayuganda that's the only way tugenda okulaba nga tu paving a way or creating that path egenda otwala music waffe to the next level akola ku radio station ayagala azannyo oluyimba olumala kubira essimu waayi akayimba okawulidde anti akanamba okamanyi kitegeera nti omutereko sente naye nga gwe gwayagala omutereko sente oli artist tonatandika nakufuna sente mu music so kiba kitegeeza nti ebikolwa ebyo biremesezza music waffe kubanga abantu batandise okuyingira business ya music nga tebalina kwagala kuli okwagatanga abayimbi ne bapangisa taxi emu ne bagamba kati raga agenda vugira ku V8 manga ekisomali mukono ne balinya taxi ne bagenda nga mubeerawo kwezo sente ze babafuuwa ng'omakinga sure nti n'okubalaga abantu ne bavayo gye bali n'ofuna sente ezo sente entono ze bakuwanga nga ze sente z'okuŋŋaanya n'osasula studio oba n'obeerawo embeera gy'oteeka ku bagaya bakola ku studio n'ogenda n'obeerangawo webakutuma kacaayi webakutuma ki webafunye time erifree n'omugambo waayo lwaki tonkubira engoma kitegeera twalina ghetto search tulina mba artist abaavaayo
tulina bazex nanyanji, tulina baleza bledi wadde era asalawo okubeera waggeto naye ngaera akikubirayo eyo. Tulina ba melody tibavaayo nti platform eyo esobola okusitula artist nti artist anoonya wasobola okulagira ekitone kye. Tukole ebyakabi tulabe nga bannayuganda bakabira zi challenge tukole za Uganda. Nze mbabulira ebyo bye tukola nti musimanya bya Nigeria. Aba Nigeria tebagala kumanya byaffe. Ogenda ewaabwe tebagenda zanya music wammwe. Nefe Uganda tuli bakabi nnyo titwagala music wa Africa yona music wensi yona nti niwe tubeera mu dancehall tusobola mu Uganda musobola okubeera nga number 1 hit teba Uganda tugenda kisanga Nigeria. Itegeeza kiri kinti ffe tuli bantu balungi naye obulungi bwaffe tuleke bufuula weakness tukuze Uganda yaffe musical. Siwe kiri alali tukikole tujalaba wenjawulo kitandika nange kitandika naawe. Yagala kyoli oyagale n'oyo akulinaanye muganda wo omanye nti nno ekitugaata ye boundary yaffe ffe nga bannayuganda tuli omuntu ogwo njagala tu borrowing notes ez'aba Nigeria. Mbadde Nigeria several times naye buli mulundi gwengenze Nigeria siwulirangako luyimba oluva mu nsi endala yonna tibalibo bazanya ndowooza 150% Nigerian content. Music wobeera omuwulidde nga si wa Nigeria erina kubeera collaboration. Ngeyo collaboration era olina okuba nga okikoze n'omu Nigeria. 2, 1, 0. Look at us 5 years ago. Just know that the hustle is real and keep supporting us. Mwana chakabi nyo atenga mwana abana begaza mwana tough. Where I love you tough. Happy birthday King. You're blessed love man. You're so smart. This is your day. I don't want to be a speaker. Oh yeah. Oh yeah. But man, you shut up. Mad settings, yeah man, it's a single concern you santi man. It started as a dream. Nandine Charlie Wange Mudra, like never artist abalala bangi nnyo, but I was more with Mudra and I really respect this. Luno lunako mwana si kintu ekyokusaaga obachi. This is Mudra's first birthday I'm celebrating. I'm so honored and blessed. Yeah, I'm so blessed to be here with the whole family. Okulabanga fena nga bwetubeera mu dipo bwetubeera eyo yonna era kyekimu waneeno kikinga ne kamera ki yokitegeera. So I want to big up to every artist around here. I want to big up to every youth, every ghetto youth. I want to big up to all the ghetto residents. Remember the time we never used to celebrate a birthday. Remember the times we never used to share something together because we were too busy, because we were too caught up. Kubanga tuwera omanyi buli omu abeerako ne byagattagatta. So man, buli omu azze waneeno n'atuwa time, buli azze waneeno n'abeerawo. Big up the VP, Ras Nubian, we respect. I want to tell you something tonight. I want to be very sure atenga nchikakasa mbo unity is strength. Yeah man, baganda bange je tugenda okoma okubeera obumu yengeri je tugenda okoma nga tugenda father kubanga bolaba baneeno bonna ba Makdi Aban je kasawe kikubo viral sikulaba nnyo Mudra. Yeah, I'm talking reality. Yo, it's reality time. I don't meet him on a regular. Okitegede, but tulina okwemeetinga, tulina eva okubeerangako bye twogerako okulaba nga tweyongera mu maaso. Kubanga olaba viral talina kyansingako nange alina kyemusingako. So bwe tubeera ababiri ebeera combo. I'm so happy. Mwebale kujja. Thank you for loving Mudra. My name is Ebipya. I am a friend to Mudra.
I usually use the word best friend. He's my best friend. Yeah. When I kuja, I want to first say happy birthday. I'm gonna be brief. Happy birthday, Mudra. I want to just thank him for everything that he has done for me. I want to thank God. Oh my God, how did I forget? God was supposed to be the first thing I had to do to thank. Thank you, God. And happy birthday, Mudra. Thank you so much for everything. I just can't explain. Thank you for my gift, Shabada. It has topped chats. I know at least everyone here has a line in Shabada. Mukama Itamugo. Thank you so much. When I start thanking Mudra, I might end up getting emotional. My makeup. Right? But I'm so grateful. Just know I'm so grateful. Where I grew up from, I took Kamida. I wanted to kneel. But my skirt is just short. Thank you so much, my best friend. Just know I just can't explain everything, but I'm so grateful. I want to say happy birthday again. Thank you, Mushroom Events, for organizing this, for helping us in this, for assisting us in this. I want to talk about the Gaza Ghetto Talent Search. It's outreaching the girl child, the boy child, whenever you're younger, you have talents. You can sing. We're mainly looking at the voice, we're mainly looking at if you can rap, if you can sing. Yeah, we are awarding the winner, the first runner-up and the second runner-up. We're giving gifts like management opportunities, money, audio production, video production. So if you come out as a winner or any of the two, first runner or second runner, you'll be winning that. I mean it. So the dates when this talent search will start will be 15th Sunday, October, this month. Yeah. I remain yours ever. Thank you.